Teka lisooka titwagala balokole ku nyumba. Omulokole nga bamuyingiza buloka akoze ogugwe munayi wano ino kumawo nga balonjo iye nange njagala wayonjo era kyovula banayagadde olwakuba bayonjo bakama abe aba ministry bamusasulidde ng'ayingira ne bayibuli movie kali nga tugenda maaso tulengera agenda maaso n'okuyiga obwabakanika ye bwana Katamba agenda maaso n'okuyiga obwamakanika Luka Kanyike original names mutabani wa Muzeeyi wa Yasini agenda maaso n'okuyiga obwamakanika mbadde nkyagamba nti oyagala ogenda maaso n'okumanya ebikwatagana ku sinema zino olina kopi oyagala genda maaso nakugula oba oli musuubuzi olina library osobola bakubira ku 070 10 55 ne basobola ogenda maaso n'okumanyisa ebyeyongerako ku sinema zino kubanga okuba mu kopi kimenya amateeka nkiddamu okuba mu kopi mu kina Uganda kimenya amateeka era ebakwata kiba kikyamu olina genda kwemuke wali ku Majestic level ey'okutaano edduuka liri namba 8 suubula ebina Uganda bino mu butamenya amateeka era nga bina Uganda byonaasuubulayo biriko bandiroolo kati gwe wa library yenna ng'ofuna sinema zino nga teziriko bandiroolo kiba mu kumenya amateeka oyagala okumanya bandiroolo kyeki kuba ku 070 10 55 bakunnyonnyole oleme kubeera nga okwatibwa mukama mulungi omanyi matayo agaba matayo 7 kakati Pastor Robert nga agenda maaso n'okola emirimu gye mweyanjule muliggulirwawo ekyo kyo obunyiriri bwayita nabwo ndowooza kati oli bulungi era nga bwe twogerera mupangisa nnyo ku nnyumba z'omukulu amanyiddwa nga Kyeswa ennaku zino ndi mu kitundu kino era yayanjula nga bwali mu kitundu kino nsula ku nnyumba za Muzeeyi oyo simanyi osula ne wa Kyeswa kitundu kino ekyo mbadde kale sinaba nakimanya naye kyabyamukama birungi naye ng'ebyamukama birungi wasuuka kati tolaba nakusabirako luli eri wasuuka yamusika n'ava mu katale ng'omukono gumuluma n'amusabirako era omukyala awa obujulizi nga buli kimu kitambula bulungi akulembere bulungi ow'ekiseki ye Pastor Robert nagambye bamuyita Kawenyera Yusuf ageeka kumbe yayingiza omulokole mu butamanya omubuloka ye yamuleese agenda okujja okusisinkana emizimu ng'omutwe gubaluka bajajja mpolampola temubalula nasubizaki bajajja owaaye Kyeswa ndi munyiivu Kyeswa ni munyiivu nnyo ffe twakunoonya Kyeswa ffe twakunoonya olyoka otumanyire oleeta otya omulokole oyinza otya okuleeta omulokole ku nyumba oyagala otumalamu amaanyi jjajjayo omulokole yalwa omuvubuka yakajja ku nyumba mulokole omuntu oyo okutumalamu amaanyi n'olyoka oleeta omulenzi oyo atumalemu amaanyi omutwe kagukuluma ennyo kale omutwe gulina gukuluma genda mu maali yaffe okuleka ki omutwe gujja kukuluma nnyo okugjako ng'omulokole avudde mu maali yaffe awatali ekyo omutwe gugenda kukuluma ku ssaawa abo nga 7 ojja kubanga yeetisa omupiira gwa trakita bwe zinaawererawo ku ssaawa nga 10 ojja kubanga yeetisa namboole ku mutwe kale bwe zinaawerera 2 gw'omanye ekinaaba yakekema egenda maaso kino oli ku kina Uganda era nga bagiyita ennyumba za Kyeswa nagayeko nti Kyeswa yali landlord era nga tulaba ennyumba ze ennyumba ez'abapangisa ye sinema gye tulaba kakati nga wayisa akabanga aketoloddemu akatonotono
zaleta muzeeyi asiwo n'otusuulira okumala ebbanga eryo lyonna wayise emyezi 2 bukyango otandika okola toddanga koneno kumanya taata nsaba kunsonyiwa naye mbalowoozaako nnyo ebizibu bye byenfuukidde ebizibu kati atandise ebizibu naanaze akasente ono werekereza ebizibu mwana tutebiggwayo werekereza yino ogambako okole ku kino ekyokole ku kiri ebizibu sibiggwayo negudde n'omanyira ddala esente zinge zakusasulira wange sikiya weewoze esente twazewola bwewoze zakusasulira okujja okuza sulira ne mitwalo 40 najjayo nenewola emitwalo 7 ewa muzeiru waama 5 negasasula wano 2 negasasula ennyumba ekyo kimanyi bulungi nnyo landiroodi ameingia mwe banyabo mujebale kale banyabo omuvubuka ono omuvubuka omulokole gwe bagamba asulawa ku muzigo wano agamba oli pasalo but asula wali naye taliyo alazeewa yalazeeko eyo tetumanyiyo wakomerawo mumugambe tatayingira wadde ennyumba wadde okuyingira ennyumba nga tandabye saagala mbere ngeyetisa omupiira gwa twakita banayo landiroodi mukamba oyo egenda maaso ennyumba zakyezwa katamba ebizibu sibiggwayo mpozi okubyerekereza omusajja atuwola ensanvu ye omusajja alaba emyezi 2 giyiseewo apana kyakunyega kubanga nange sente bazimanja omusajja yagala sente ze funa obudde gye twogere mu nzuulo basi wankabadde ojja sijja wano mulundi gwakubiri atatanjira kujja mukama we yalo abadde ayina walaze omundabira kenveewo kaakati ewa Suzani omukulu gwe bayiira ebiku yakuza paka ya basi omutwe yakuzanga male akomyewo nuli tetwamaliriza tokana ino dduka yavaano nga bamuyiridde biku leero oba bali muyira ki abakyagere naye gwe kivubuka towulira olemedde ku bakazi bano nagamba nti abakazi bano bonna bange sikira oluyi ate banaye mukwano kyokka yabaabiraba yekka n'ayoola pasita yayitiddwa landiroodi nze yensula gyendisebo muvubuka ogamba ki yegwa muvubuka oli omulokole nsonga ki muzeeyi kale wajja ku nju zange ekyembi saaliwo kati mu butabeerawo siwasomerwa mateeka namenya amateeka muzeeyi tolina nnyo musango kubanga naye nti lwakuba tewamanya mateeka yensonga lwaki amuyise amuyitira ebimu ku bimu mateeka ekisooka saagala balokole ku nju saagala banekomawa naawe nkomewo munyongere empi keke musajja yagira namwanda panti ng'oddaawo omusajja ava okunkuba oluyi abaddani omusajja nkubye oluyi lubadde ngaka kabaawo nkuddizeeko ku haafu yalwo biralifulu saagala buli kimu kikukolera oleeta buleesi bwenzi obadde ndina bute obadde manyi ndi bubuzi kuba ndi bute kyava dda wali eri amala okugjako obute at least afuuka obubuzi bukazi kwenda bwenzi ove kunze ankomane ode luli nasooka kulaba ekiku ekyenkana akayana k'enkoko n'enguma olwo oluyi lwonna omusajja alukuba munne siwonye buwonyi nyinza okudda eno tudde walandiroodi n'omupasita muzeeyi abalokole bakola ki ekyo sijja kigenda nnyo abapangisa wulira statement kawaayiro baŋambye osaba nnyo n'obamalako emirembe kituufu webale yensaba gy'osabamu ebamazeeko emirembe
mba ntendereza Mukama Katonda bo batendereza ki nkale baze nkuddize sente zo ove ku nju zange omupangisa omutagenda kunemesa bapangisa 18 gwoli wa 19 sente zo wezi esente nziri wezi simanyi kakati tuvai tudde lisuzi kagasa sise bana amakaga ngaleka gaweddewo yagenze ngebyo sa anko mane yagenze kiki waliwo obuzibu mwana gwe kubanga abesanyusa twabadde nga bayingira okwesanyusa agamba musimanyi alaba abasajja musimanyi bamugoba mu nnyumba alowooza muli nti nina abasajja duli eri simanyi yaŋŋamba bwe yakomawo bwe yansonyiwa busonyi bamuyira simanyi ebiku nga byenkana akayana k'enkoko kakati nze nentya oba kyekiri waka wendi oba nze netagga okwetereeza simanyi bumanya naye ng'ekituufu omusajja yagenze nga birogologo oluli olunaku erikubye baamuluma yayiwa ebintu nga ne mudwaliro tebamanyi kimuluma agamaka kunyumba kutubeera konna tuli bakazi mbu simanyi awulira omusajja yamugamba mbu awaka we tubeera buli mukazi abeerawo mukazi we nentya kati omusajja ali mulungi mu kusooka kati webate bamala okwabula kati olwategedde nedda kati olaba otya nga tugenzeko wa pasita Robert omusajja oyo asaba omusajja wa Katonda asaba oyo era ndoza kyenja okukola kuba nsigenda abeerawo bukalaga sisobola abeerawo bukalaga ekyo kikafuuwe hiya kyokka ekisajja kibadde kisasula bulungi nnyo nga kyava ne mu byekinnyo nga kyafuuka bya kibuno saagala ye bulooka oyo naye bulooka w'abakyala kuno tonziriza sente kati muzeeyi sente tozinziriza mbazo sinze nereeta kubanga ze ku nyumba zo ze sinze nereeta ab'ekitongole kya nina bakama bange ab'ekitongole ekya missioni be basindika ku nju anjiriza najja kubuulira njiri bwe mbuulira enjiri mu kitundu kati nvaana ewuwo nengenda mbuulira enju waffe Yesu Kristo eya Mukama tubuulira njiri missioni kyeki tubuulira njiri n'otambula n'ova mu kibuga kati n'otambula n'ova mu kibuga n'ojja eyo nayona paka ku nyumba za Kyeswa nga kwogenda okubuulirira enjiri bakama bange gye bansasulira ssebo kyolina okukola kati kyolina okukola kumbe pasita yali amanyi amateeka kola kiri eki kola ekintu kimu yokoyeeko tegeeza bakama bange sooka otegeeze bakama bange abandita ku nju kuno obagambe n'ensonga ze zingobya ku nnyumba mu bulambike mu kiwandiiko abanga obatuusizaako ebbaluwa senga ebbaluwa yenaabe batuuseeko ne zibanga ensonga ntuufu nja kuva ku nju ne kopi ogiwaako ku poliisi n'erosi kyali ekyo n'amira amangota nyusijjaddi awatali ekyo nkyogera Luganda siva ku nju zo muvi ennyumba nnina tudde eri omukyala amanyiddwa nga zammogezi singo eyaddaba eri wa mwami Kyeswa kizibu oyagala kunzitapo olwaki tompa obutwa nenva oyagala kunsindika wa Kyeswa nakutama bwe ntyo waliyo ki kiki ezo twale ku nyumba za Kyeswa ani gwotwala ku nyumba za Kyeswa tebalya mukene tebalya bijanjaalo abakazi tebasula mu mpale n'otwale ng'agamba teekani agenda okugagumiikiriza sibimanyi zibadde sibimanyi bulooka bw'oba oyagala nfe tontwala na ku nyumba za Kyeswa ngulira ali omugwa gwa 5 kimala kati oba oganyeza Kyeswa ninawo kasingo nawe mbadde njagala yaddabo tontwala wa Kyeswa ebigambo bigenda bifuluma kati ewa Kyeswa ennyumba ze tezisulikako kumbe Kyeswa akyagenda maaso n'okweza oba n'omulokole wulira nova kunjuza lwaki tokoze kino wandika baluwa gwe wandiika ebbaluwa nveeko very serious and tough nova kunjuza zeyo sigenda nyiba eze sente asabe Katonda akunkumi bulijjo yankuma kimanyira kigira ebitema bikiringa ng'ekigamba Fatuma n'olyoka owulira bana Kyeswa nkoze bukozi okumanyira obasi bakama bange temukyakola omuvubuka nnemeredde namwe bakama bange mumulabye kentabaale nga mutabalanga namwe mumutabaala mumunkwatire omuvubuka mpandike n'ekiwandiiko
ekigenda ku polisi nerosi ku mayumba gange. Kakati tudda ku mukazi akola ogwabwa buloka. Kakati n'oyoyiza omusanga nga tamanyi na wirubalo ya musenyu bwegula. Naye nga buli amala okuzimba ennyumba yayina omutuuka era bw'otamutuukako ennyumba gyo kizibu okufuna abapangisa. Buloka wa nnyumba omukyala nanyonga. Naye musajja yalika naye ayingira amasitaani. Zimbadde sikimanyi ekyo. Eyo siwamanyirwa ewakyeswa. Kati nina mukwano gwa kankunyumizeeko ku kyama. Byakwano omuwala mbu omuwala asula ku nyumba za kyeswa. Bw'aba ali mu nyumba omwo n'awulira eddoboozi. Omukazi gw'oli naye wo. Omusajja tali kukweta kula nga yita kula nga tumuwonya. Kumbe omuwala gwe boogerako bya ddala wuuno bafunye amagezi ajja agende maaso n'okusinkana ku pasita. Era pasita yaliyo engabo agirina. Ani oyo? Pasita munaye yense namba 11. Yingira. Yamusanga mu kitabu. Agenda maaso n'okunyweza ennyiriri ezimu mu Bayibuli. Pasita munaye gyebale munaye pasita. Mugamba mutya eno pasita? Mugamba mutya? Namwe mugyebaleko pasita. Tukola. Yaddira ennyumba yakyeswa n'atimba muli ebipaana bya Jesus byonna ennyumba yabyagigula. Munaye pasita nina ebisibu. Bwe yadde ogwokubiri. Munaye bwe yadde ogwokubiri katudde ono w'olugambo. Kundisa kyeswa ezo. Eriyo n'abasajja ssebo ng'asobola okukola olugambo. Era ono ye bw'olumutuma okakasa bukakasa teri kasigalayo kiwaddiiro. Meseji yo yonna eba etuuka. Tugamanya. Sijja kuddamu kutwalayo. Ali mwe temupangisa temusobola bitegeera. Naye kati ffe tulina experience mu kupangisa tubiwulira. Ate nga mukwano gwange teyanimba kubanga mukwano gwange wa munda. Balina ebintu mu mayumba gaabwe. Balina amayumba gaabwe naye galimu ebintu. Mwana tu. Yandibanga waliwo omusambwa. Bw'abanga si kyeswa ateekwa okuba yafuna omusambwa. Oba kyeswa ye yejavaana abapangisa. Gwe lwaki abagaana okusula mu buwale abawuulu. Wakanira nnyo. Abantu situbawakanira kyeswa ayinza okuba anaanuuka ekiro. Etteeka n'alikolanga gumu omuntu obutasula mu mpale. Nga babyogera nno. Egenda maaso. Munaye pasita nina ensonga. Nina ebizibu maka gange gasasise. Munaye nina mukwano gwange. Kale oba kamuyite mwami wange kikwanguyire pasita. Tulina ebizibu. Kali agambulwe bagenda okwata kanyiriri. Wabaawo ebizibu. Wabaawo embeera emugira kati luli bamuyira ebiku yaŋŋamba mbu yakiranga kyenkanaakayana k'enkoko. Bantu bangi baagadde ssente. Bibaawo. Ebintu. Ebyo sibigaana n'amaanyi ga sitaani gye gali. Omanyi nannyini nnyumba ezo gwe mubeera. Yomwe nannyini nnyumba zino kwendi. Kati pasita akimanyi. Waliwo ebizibu bingi nnyo. Era nange wano waliwo ebizibu bingi byempita nabyo lwakubanza nina buli kimu najja mmaliridde. Enjawulo. Weetaaga w'amaanyi ag'enjawulo okusigala ku nnyumba za kyeswa. Era munayi buli twagala ogendako ku nsonga. Kasita tugamba nti kanyiriri aya baasi awe wava obuzibu. Naye nange era waliwo ebintu ebinzijira. Naye nga bw'omanyi bibijja. Kati pasita yajja amaliridde. Yajjanga muwogo. Abaana. Wansi akola emmere. Wakati n'akola enku. Ebikola n'ebikola enva. Ye pasita yajja amaliridde. Ate mu malirivu ng'akatogo. Katokota bwe kasiriira. Kati awo kye tujja okola. Manyi mu Zabbuli 5:1 agamba. Zabbuli 5:1 agamba atya? Katonda kuba kwegayiriraako. Onsaasirayi Katonda. Onsaasirayi Katonda. Era alikusaasira. Era ye alikusaasira. Mu kisa kye. Mu kisa kye. Fukamira. Ofukamire. Ayo ndo walungi. Ekitambiro ky'emmisa kigenda okuba wakati wennyini mu nnyumba eza kyeswa.
twagala tulabe kyekiddako ennyumba za Kyeswa. Tuli ku kina Uganda ennyumba za Kyeswa. Jukira nagambye nti gwe owa library omusubuzi wenna genda wali ku Majestic Plaza 11 ey'okutaano ku dduuka namba 8 wewasinkanibwa MK Video Center oba kubakubira ku 0701 10 10 55 0701 10 10 55 n'obutakuba kopi mu sinema zino ez'ebina Uganda. MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda. Buy Ugandan, build Uganda. Nzisiri wa kugoba omwezi gwomalako gwoyingira ye omukyala amanyiddwa nga Zaamu Mwogezi ye Nanyonga buloka w'ennyumba. Wulira ekitambiro mu nnyumba za Kyeswa yange ensonga. Wulira nafuna ebizibu bingi kwano amanyi g'ekisikiza ne gamweŋŋanga. Buli lwagenda mukanyirira amanyi g'esikiza ne gajja. Awulira empizivuga ensonga zonna. Wali olabye Yesu wali olabye ku kikwa kyenkana akayana k'enkoko. Ngira omuliro mbisindika. Kati nangirira omuliro. Ngamba nti fire. Nkalirira amanyi g'ebikwa byenkana akayana k'enkoko. Ngamba nti longoosa Yesu. Abarakasarakaso enkalakaso yiye enkalakaso ya mukeresokwa mu linnya lya Yesu gwe. Fire. Buli kimu kisiriire. Ebyo ebikwa ebijja fire. Ebyo ebijja ne bikuba omuntu oluyi fire. Mu nnyumba za Kyeswa. Kakati tudda. Bano yomugamba mutya. Omwana ali awo bw'ati embeera egaanyi. Ono ye mwanyinawo oli omuwala eyaziba omumwa. Lwaki tetumutwala kiwa pasita? Pasita bwe sibadiringiramu. Waabo bapasita sibadiringiramu akubye ekikalu kya kapisozi. Kati bw'oba oyagala okumanya ne bw'omuteeka mu nnyanja tagenda. Sibakozesangako era siyinza kukkiriza. Akubye kapisozi naye ye takozesanga ku bapasita. Buli kimu kyakugezaako. Bamutute mu malwaliro batute buli wamu wonna kiganye. Kakati tudda ku Katamba makanisho. Tebamusomera amateeka. Yasanga muzeeyi ali mu bwangu. Laba bwaleeta Mukene muvi akalanga abawulu ne Mukene naye nga mukalangidde wakyamu mu budde obukyamu. Muvubuka biki ebyo okola ki ekyo? Okola ki? Nsiika nvaza. Envaazo nva Kyeso. Mukene gwe tomanyi nti wano tulina etteeka nti tebaliira Mukene ku nnyumba kuno na byennyanja. Tomanyi nti kuno ku njuza nga tekuvumbulwako Mukene yali. Kati kumbe nono gwamanyire omuvubuka ate muzeeyi naye weetereeze. Gwe nganze gwe nga landiroodi wawano mumanyi gwe siye gwe landiroodi. Landiroodi mumanyi muzeeyi olabika obuze gwe osolooza ziri ezeri. Lengera sapiki naye sapiki ya Mukene neryoka mukuba engumi teke tayi kido kungufu esapiki ya Mukene munange. Kati tudde eri mukulu biku nabeerawo nebinjja nebintomera. Mukulu biku obulamu abwagala agamba siddeeyo. Ewange teri musajja yennajja. Munange mukwano teri musajja ajja waffe. Nenvawo nga nzena netakula bwetakoze nga kumpi ttaano bamala kumpa abotawo ne nensiga malina kumpi endala ayagala obulamu nenguyula. Ekyo nenkita. Oyinza ba wabisanga eyo bajja. Kati oyinza okuba bagiwava gye wabisanga. Byali mu nnyumba ne bingamba buli mukazi aliwo waabyo. Mukwano wakasi sirina muntu yenna gwe. Nayinza teri ayingira. Gwali osanzewo okuwadde akagatto wadde kaniigi. Mukwano ennyonyoogera nkusonyiwa naye teri kuddamu kulaba kiku kenkirowoozeeko. Ye mukulu biku gamyuka yasonyiwa oba nedda. Esepiki ya Mukene yakalakase makanika teke ey'emboozi nzibu nnyo n'okunnyonnyola omuntu.
nti nagenze wa mama Ivani nengulese mukene nabadensiika mukene nalyoka atandika okunkuba tteke tayi ku tayi engumi ku ngumi ng'esepiki ebukanga mu ninja wata sitole Sene zange zetukoba nane tandisa obusiika omusajja alajja nemugamba muzeeyi olabika omuze zino size nyumba zo kubanga landiroodi mumanyi gwe gwani kubanga teyabadde landiroodi nageza okulabanga landiroodi babadde omumanyi kati ekyaddiriddeawo ezempiki kwe kusituka ne kungufu nesooka leeta banka fisiti nezaako jido ekyasiimyewo zino rapidi asaluti ezandidde neneebuuza ekiddako nono omukene yakuyisiza mukene nomuveeko naye sepiki yakubye essama ku mutwe ekyo nenkiraba nenkitya aya ennyumba za Kyeswa Yesu mulungi gwe ulira Yesu mulungi ku nyumba zange Kyeswa najja misana teke gwa muvubuka wanyimze Yesu mulungi anti gwentendereza gwotendereza gwosinza alinako ettaffaali kuno alinako buloka oba munwe gwa bbaati byonna byolina muzeeyi Yesu yabikuwa nakugamba ekintu kimu kyuzanga ogende otambula ogende Kyeswa atabuse saagala ontabule naawe nakunnyonnyola luli lwewampita nenkugamba nti wandiikira bakama bange ebbaluwa mu butongole yuyo lwaki nva ku njuuzo bakama bange be bampangisiza ennyumba ne bandeeta ne bandaga we nnina obeera omulimu gwange gwa kubuulira njiri bwekitabo ekyo sijja givaako muzeeyi wulira olutalo lw'omupangisa ne landiroodi ako ttaffaali ku nju yange Yesu kuno talinaako ttafaali musa kyenagamba sijja givaako Yesu mulungi ayi Yesu mugulu byayagala tumuweerezenga landiroodi n'omupangisa tudda ku bulooka ennyabo badde ogamba wangi nnyabo ennyabo landiroodi atundanga keeki eyokya zendyene munne wa bulooka atundanga keeki eyokya tatuula naye nga kati gyatwala abantu ewa Kyeswa byandiza omuzigo banaye munaye madamu bulooka funirayo ennyumba ate emyezi gyo gyaweddeyo ewa Kyeswa banaye ennyumba za Kyeswa ziriko ebintu bingi mukazi munnange bwe naabikunnyonnyola tebujja kukya ennyumba za Kyeswa zinaaba ziti nezo zinaaba zitya ennyumba owulira bino owulira biri bw'owulira bino n'owulira biri kati ntandise okukakasa nga bituufu naffe munaye tetubitegeera naye nze njagala kunnoonyeza nnyumba kati noonyeza ku nnyumba kubanga nnyumba nziina awo ye tagaana kati ono omukyala ebamusabirako n'agamba nti bwe bansabidde kankyuse ennyumba wano newa pasalo bagamba awonya kati basita awonya asula atya mu kayumba akakutte ku bibinabina kati obwo bubbi si mubbi akolera mukama ogwali kunuma olaba guno omukono gwali gunuma namusanga mu katale n'asabira saddamu kulwala nina obujulizi si mubbi oyo n'asula mu kayumba kati tamusanzeewo engeri gye tamusanzeewo ate nze nga ngenda mu katale gojja kudda si mubbi kubanga akolera Katonda njagezaako tebamusangawo kakati tudde eno waliwo eyapangisiza wano yakapangisa era ng'aleeta ebintu bye yasangako kufulu ndala kumbe serugambo seeru atali serunjogi wabula serugambo wano yapangisaawo ndi munda eri mpulira akwataganya kufulu ati nange neebuuzizza kufulu ekolako ki nga ate napangisaawo nti nzize okola ki nzize wano mu nyumba yange gye yapangisa oli mulalu wulira emirimu gy'ababulooka wulira emirimu gy'ababulooka bulooka akola mirimu ya baasi
ezono yazirya nezoli yazirya. What comes next? The collide bakolidinga. Ate nina nyonga najja kuntegeera kuzunga buzuzi bakyala bubbi zaagala bwagazi lunaku lwenamuwa olugambo lwe najja nensasula sente ennyumba eno akudiza sente z'ogwe yakubba nawe yakubba gw'oli mugezi owandiika ku mazzi gwe tebasobola kubba ng'ate nze nasooka opangisa ojavaawo okuggyako ng'enfudu njeddirako kiwaawo ojavaawo enfudu njeddira namba zijeddirako kiwaawo Sara sagara bagambye fa abeddira ekisasi fe tulina omuzannyo nange ojja kumanya nti sijeddira ekisasi kyeddirako kiwawaatiro tunakabugana ensi ebugana muliro maama onono byombi yali abisobola olugambo n'okuyomba kizibu nnyo osanga omusajja nga amanyi okuyomba bulungi wama Ronald kakati abadde ng'azeeko n'ebintu ebimu naye ng'aleseeyo ne kanta ng'etikka ebigenda okuleeta ebyedduuka we wali firimu wano bana omukazi yanfera nsanzeeko kufulu nga mulimu omulala yasaako kufulu endala kati kyembadde ŋŋamba tugenda maaso kati ate wakanta awo yaaba akola okugjako ngoga nti ogenda fiirwa bufiirwa naye ye talina luseke lwa litaani dereva wakanta simusubira kuba na luseke lwa litaani nagambye nti genda ku Majestic Plaza ku leve ey'okutaano edduuka ery'omunaana osobola ogenda maaso n'okupangisa okusubula sinema zino ate nga gwasuubuddeyo tokkirizibwa kubamu kopi wadde olina library gula kopi zikuggweko ddayo subula endala buli sinema yonna yonna ey'ekina Uganda eri mateeka amatuufu ayina okubeerako bandiroolo kyagenda maaso n'ogigula ng'oli wa library kyegendereze ayagala ogenda maaso n'okwongera okutegeera obulungi ebintu ebyo osobola okubirako manager wa MK Video Center ku 0701 10 10 55 abasaabaze tebatuula ku piki yange kati ono yali wa boda boda naye ng'asaaze tebatuula ku piki ye kale kiyinza okuba ng'oba okunaaba tonaaba naye nga jaketi gy'obadde osinga okuleka ebweru oyinza okuba obadde ojooza naye ng'obadde omala wiiki 2 nga tenaaba nakyo kireeta piki okuwunya naye katusabe Yesu ekyakijjewo simanyi oba Yesu y'anaaleetera jaketi eyo okujooza naye ng'akawoowo kagenda otandika okuwunya ku piki yo lyali terinaaba nga jaketi ekyumuuka abasaabaze nga piki bagidduka naye kale yajja bamusabireko omanyi n'ababodaboda balogo piki baba balinamu obuti nga buli musaabaze ye gwalengera nga omulokozi we abasaabaze baganye okulinnya ku piki olw'okuba ewunya ekivundu oba lwakuba obadde tonaaba naye katukusabira ekyo kiggwe ekivundu kiggwewo piki yeewunye kalifuuwa esobole okubeera nga yetwala 2 n'abasatu 4 n'omukaaga oyimirize awo ogende otuuse bali eri bano nga bakulinze okomewo obalinde obakime bananke gamyuka honey it's long time I've been calling but you've been not answering mind you I love my life nange samanya kikyaki baneze samanya nakikutwala naye sokoleke onetaaza akyo manja ezasoka nazivaamu nazigira kudda nakusunyikira obulamu abwagala omanja nkazi watu bamuleka omusitenseni ovanga ku muntu ng'amanyi nti you die only once tazanyisa bulamu no you only die once aliya mungu rasmi aliya mungu parobti ng'agema sokola imunye nnyo ejamusindikibwa bakama be
ab'ekisinde oba aba mission eya God is good agenda maaso n'okukola emirimu kye. Mukama Katonda wange Yesu ow'ekisa ekingi n'agambyeko nti bamuyita Kawenyera Yusufu azze mu maaso go ng'asazeewo okweyatulira obulokozi nga takakiddwa gamba nti amaanyi. Omanyi nagambye nti ebintu by'omwoyo osobola okusanga omuntu nga yawaba buwabi ng'omwoyo gwe mulamu kyentegeeza nti omwoyo gwe gulimu empeke nga gwetaaga genda maaso nakujjukiza bujjukiza okudda eri Katonda. Abantu bayitira mu stress nyingi, bayita mu bizibu bingi, bayita mu mbeera nyingi ekibaleetera okwerabira Omukama omutonzi waabwe. Naye singa aba afunye omuntu n'agenda maaso n'okumujjukiza ekyo kye bayita omutima gwe gubanga mulamu kisobola okubeera nga adde bulungi nnyo ku mulamwa. Ono ye Jamalu Jovani. Oli muyimbi nedda. Okkiriza okwetwalira Yesu ng'omulokozi wo. Ebuzibu ki bw'olina? Mutufu ndi mubbi obubbi bundemeddeko. Ebyo bye bizibu omukulu ono by'alina. Bw'alaba olabye omukazi ng'alina akasawo yeekanga weekanzi nga kavudde mu mukono gy'oli kazimukuhe. Mutufu nange saagala. Agamba nange njagala afaananeko nga gwe pasita. Ovanga ku muntu ng'alaba bulabi ng'oli alina akasawo ne yeekanga nga kavudde mu mikono gy'omukazi ne kadda mu ngalo ze. Kale kyamuleetera okweraliikiriza balina omusabirako. Mujje mumukwatireko ono obusawo bwabbye bw'abantu bungi nnyo mulabamu amaanyi ag'ekizikiza amaanyi ga sitaani mangi obusawo n'obusumu bwanyakudde bungi bubadde bugenda maaso n'okulaajana kale mumukwatireko saba gamba Yesu mujje muye era kitukono obusawo bwali muli obusawo nga buli muli eri bulaajana olaago basabidde ku luli kati piki akyusizaako ku mugumu ku piki gwe basabidde luli abasaabaze atuulizaako ku mugumu. Pasita abati agenda maaso n'okukola emirimu gye era nga bakama be bamugamba ebbanga egere ajja agenda maaso bwatyo nga bwabulira enjiri ku luguudo nga bwe bateekateeka okunoonya we bagenda okugula ekizimbe oba bagenda okugula ettaka we bagenda okuplantinga kyaki. Amiina ow'Oluganda. Kati zaaleeta ow'ekifo w'ekikalunga kapisoozi pasita gyebale nina obulwadde yasirika omulundi gumu oba eddoboozi lyamuggwamu. Ali luddawa ali waka ono wakuyo naye ngono yazanyoberera ngenda kuku kati alina wanyina oba ebigambo byamuggwamu lumu oba ziba omumwa naye nga all in all yasobola okutuuka eri pasita yamugamba gwe tula wali mala okuwulira enjiri oyo tugendagenda tumusinkane naye nanyonga obubbi ogenda butusuusawa oli yasooka okuleeta ogamba kweri ennyumba oli yasooka osasula naye yasasulako kitundu kati gwe n'omalayo kati ate gulwaki wakkiriza sente nazikozesa sina obuzibu obuliwo ekitundu kye yampa nakikozesa kati ng'oyagala ogenda okukozesaawo weesootinga ogenda omusasula ekitundu kye yampa bwe munaabako temujja kwesootinga ulira bulooka ulira bulooka ate yakuwa lisiiti oyo wala gitufuna gyogenda omuteeka oyo gwobbisa abantu saagala si yalina yayiga okuyomba ono omusajja yayiga okuyomba nokola olugambo kakati nga bajja pasita nga agenda okusinkana omukyala yasirika naye yasooka okugenda maaso n'okumubuuza amunnyonnyola ebimu ku ebyo oba waliwo ebintu bino byamanyi oba nga biri mu famire oba ebintu ebirala. Ebintu bingi omukyala byakola mwannyina awulira akola buli kimu kyonna kyonna naye yamyutinga azini myuti yamyutinga. Pasita tuweta wano pasita ngajja yajja amaliridde pasita kumbe byaleeta ebizibu byali ebizibu bya nnyumba za kyeswa uno naye tayogera obuzibu mu mwogo omwogo gwaziba tekyo kikyagamba tibyaveeyo ate weeralikirira ogenda kuwonyezebwa tugenda kusaba
okusaba soko kwate wano tutuse maaso kuno musanawo ngobuzibu bwe kuoge bwatyo yatandika ogenda maaso n'okuyimirizawo ekitambiro ky'essaala okulayika nga bawonya omukyalo ono nga bakyasoma kumbe omuzimu gwali gwasoma n'eno nga naye ogukolerayo ebyagwo mugoba emizimu kati nze kaŋŋende kyeswa yanaamanya nga bagenda maaso n'okusaba omuzimu gubadde gukyali omwo nga gwafuga gubadde gukyafuga era gwagamba omukyala bakyamwagala pasita n'agenda maaso n'okusaba nangirira amafuta ga mukama yokyera dda kumbe gw'omusambwa oba kale guyita omuzimu gwali gwakyaludde dda nga gweyongeddeyo ye kawenyera Yusufu akwereza nga pasita Robert era nga tugenda maaso sinema bagiyita ennyumba za kyenswa omukyalo n'ebizibu yabifunira ku nyumba era abapangisa kyolabala tukyalina nnyo obuzibu ogenda n'opangisa awaka ennyumba oluusi oyinza ogisangamu ebizibu baana bo tebawona bakyala tobanyweza sente tezikyajja abapangisa tulina ebizibu naye nga siwali kyakola legera omuziki jajja nyamba jajja kumbe jajja yakyaludde ate nga emizimu gyamugamba singa onagenda maaso n'okutuukiriza obukwakulizo tujja kuba kimu mizimu nga ginyiga bubi emisambwa nga sigisonyiwa kyesubono leero omutwe sibatemeko muteme jajja abalokole batusinga amaanyi jajja yakanda kuyita bajajja nga wa kakoole bajajja nga wupi kakozesa obuwombeefu n'obukakamu nga teri bajajja abalokole batuwangule bajajja mujje nasubizaaki mujje mumbuulire yakanda kubakowoola na buli lulimi na buli bukakamu na buli kimu emisambwa gyagenze era nga simu yeteefuteefu kudda babuziza omuzimu gwange balokole b'amaanyi babuziza omuzimu gwange mbatidde basabi era nga batugamba nti ekitiibwa kidde eri mukama bw'atyo bw'agamba nti abalokole bamuwangudde naffe ne tubeera okulayika nga tusemberedde entandikwa y'enkomerero yaayo ebadde emanyiddwa nga ennyumba za kyenswa era ng'abadde Kiddawaleme Christine Kawenyera Yusufu ng'abadde akuweereza nga pasita Robert Kanyikeruka abadde akuweereza nga Katamba Zaamu Mwogezi ng'omukyala Bulooka era nga Saalongo Wire abadde akuweereza nga kyenswa bwetyo bwe mbadde mu kibinze badde nkutuusaako era nga genda ogisuubule wali eri ku MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda era nga asuubudde tokubamu kopi tusobole okuuma amateeka tuleme kufuna bizibu byonna bwetyo bwe mbadde mu kibi okuva mu Home Videos Uganda omugave mu Kibizi Production tusinkane mu kina Uganda ate ekirala mwiraba mbaagala nnyo.